Abakulu mu kitongole kivunaanyizibwa ku kuteekateeka ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board basabye abakulu b'amasomero okufuna abantu abatendekeddwa obulungi babe nga bavunaanyizibwa ku ky'okutambuza ebigezo okubijja ku disitulikiti okubituusa ku ssomero okwewala okutaataaganyizibwa kwonna. We have deployed a total of 769 people to provide the required support to those candidates that will require physical support, like having their examinations written or transcribed for them. We want to encourage our scouts and the vigilators to look out for the sensitive needs of these candidates and ensure that they are supported appropriately. Bino bivudde wa ssenkulu w'ekitongole kino Daniel Odong ng'abadde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire oluyindidde ku Media Center mu Kampala ng'eno gy'asinzidde n'ayongera okulabula abo bonna abanaagezaako okwetaba mu muze gw'okukoppa ebigezo nti kaakubajjuutuka. We wish to caution again, as we have done all the time, against involvement in examination malpractice. We have already stated that the act of the board will bite, and right from the beginning of this examination period, I'm grateful that the press, you have loudly published the news of those who have been arrested, those who have been arraigned in court, and those who have been remanded. Leero abayizi b'ekyomusanvu bateekeddwa okusobola okuwandiika ebigezo byabwe ebyakamaliriza obulungi ng'enkya baakutandika n'ekigezo ky'okubala ng'Odong alambuludde agamu ku mateeka abayizi ge balina okugoberera olunaku olw'enkya nga bakola ebigezo byabwe ng'asabye abasomesa okugabasomera nga tebannayingira bibiina. So we are following them up to make sure they do not disrupt the examination in any way. So we want to warn them that the only way to get candidates to pass the exam, whether PLE or any other examination, is to ensure that they are taught and they are taught properly. Wabula alabudde abo abasuubira nti baakubaddiramu nga bwe gwali ku bayizi b'ekakumira abaatuuka ekikeerezi olw'embeera y'obudde nti bibasaze nga singa omuyizi alemererwa okukola ekigezo olw'embeera eteebereka alina okulinda omwaka ogujja. Odong era asabye abakulu b'amasomero okuteekawo embeera eneesobozesa abayizi okukola obulungi ebigezo byabwe nga n'abo batannamalayo bisaale bya ssomero babakkirize bakole ebigezo olwo basasule oluvannyuma kuba bwe baba basobodde okubagumiikiriza ebbanga ngero lyonna tewali nsonga lwaki omuyizi alemesebwa okukola ekigezo kye. Ku nsonga y'amasomero naddala mu bitundu eby'ebyalo agakozesa ppikipiki okukima ebigezo ku disitulikiti, Odong agamba nti abasomesa balina okukozesa abantu abakugu kuba si buli omu nti abeera asobola okutambuza ebigezo bino, ng'asabye n'abakulembeze ku disitulikiti beetabe butereevu mu ntambuza y'ebigezo okukakasa nti bituuka bulungi ku masomero. Abayizi 7,947 be beewandiisa okukola ebigezo bya P7 nga ku bana 35,787 balenzi ate abawala bali 39,158 nga ku bana abasibe bali 79 abagenda okubituulira e Luzira nga bano wamu baakubituulira mu bifo 1,453. The total number of candidates that have registered 391,558 are female, that's about 52%, while 48%, that is 357,789 males. We also have the center at Luzira prisons, where we have candidates who are themselves inmates. The board has been partnering with the prison service to help them in the rehabilitation of the inmates, and so we have candidates who register for all the 3 examinations that we conduct. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku STV agaleero.